Munneegatteko twanirize n'alinnya Lubuga. Munneegatteko twanirize n'alinnya Lubuga Ssaabasajja Kabaka gw'atuweerezza. Munneegatteko twanirize Omulangira David Kintu Wasajja. Munneegatteko twanirize Omumbejja Sangalyambogo. Munneegatteko twanirize Omulangira Richard Semakookiro. Munneegatteko twanirize akulira oludda oluwabula gavumenti Honorable Joel Ssenyonyi. Munneegatteko twanirize Commissioner of Parliament Honorable Mathias Mpuuga. Munneegatteko twanirize omuvujjirizi waffe omukulu Manoj owa Airtel. Munneegatteko twanirize akulira emirimu mu State House Mukyala Jane Bareche. Munneegatteko twanirize Permanent Secretary Ministry y'obusuubuzi. Abakungu ba Kabaka we bali bangi, bannabyabufuzi bangi, abakulembeze bangi, baminisita ba Kabaka muyimirireko babakubireko ku ngalo. Bakulembeddwa Owekitibwa Waggwansibirwa Sipiika n'abalala. Twanirize bajjajjaffe abataka. Njagala kwebaza mmwe mwenna abaagala Kabaka era temujjangu. Era bulijjo Kabaka engeri gy'ali kitaffe tumusoosooza, tuwulira ky'agamba, era ffenna wamu tukolere okuzza Buganda ku ntikko. Nga bwe mulabye mu kuteekateeka emisinde gino, abantu aba buli langi bazze Mmengo, baguze obujoozi, era na wano weebali. Awo nno bwe mutyo tutambulire mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka, obuwanguzi tujja kutuukako. N'alinnya Lubuga nkusaba ojje otutuuseeko obubaka obwa Ssaabasajja Kabaka, ate oluvannyuma nkusabe otubuubire emisinde gitandike. N'alinnya byali mumuleese akamwenyumwenyu kubanga alengera nti muli bangi nnyo abajjumbidde ensonga eno enkulu gye tulwanirira eya Mukenenya. Ssaabasajja addamu okubakubikiriza nti mwekuume era mwewawe. Bwe wabaawo abafunye obuvuzi ate mwejjanjabe era mubayambe okubalabirira. Mwebale nnyo okwagala okujja mu misinge gino era abaagaliza olunaku olulungi Katonda waffe ffenna ng'abawerekera. Mwebale nnyo, Katonda abakuume.
Tuli basanyufu nnyo tuli wano ewa Ssaabasajja Kabaka e Mengo tujjumbidde emisinde okusobola kulwanyisa akawuka ka mukenenya ng'abaami babeera abasaale nange nga Shabimalede bannakampala baaweddeyo bonna ate ne babana n'abantu ba Buganda bonna ne bajjumbira Ssaabasajja Kabaka bw'ayogera ffe baani abagaana n'olwekyo abakyala mwekuume abaami tokebeza maaso abaami bambi temukabasanya bwana buwala ate temukaka mukwano n'olwekyo alina obulwadde wa mukenenya ate naawe tomusosola n'ali ku ddagala beera ng'olimira Ssaabasajja Kabaka wankale. Okusookera ddala twagala okusiima era n'okwebaza Mukama waffe Ssaabasajja nti enteekateeka mukolesebwa okwa waggulu gye yatandika emyaka mingi emabega etojjedde ekuze egenda maaso n'abavubuka njagala muggyemu obubaka obusinga okuba obukulu ntera obagamba ntusoosowaza nnyo entujjo ne tukkakkanya enteekateeka ekisinga obukulu olwaleero si ntujjo timuze ne mudduka naye obubaka obukulu buli mu kulwanyisa mukenenya. Kabaka yabatuwa omulembe gwe abaagala nga muli balamu n'ekyo n'obwombeefu njagala kubasaba nga bwe tudduka nga bwe tusanyuka obungi buno nga bwe tuzze mu lubiri mwekume mukenenya. Yakisobera ddala kubeebaza mukoze bulungi nnyo olwaleero mwebale nnyo mwebale ddala tanaku ebadde nnungi nnyo mwebale ddala.